bw'abadde abubaka bwa SSEKUKKULU ensambi ya ssentebe w'olukiiko lw'abeepisikoopi Omusumba Joseph Anthony Ziwa alaze okutya olw'ebikolwa ebityoboola eddembe ly'obuntu ebikyasa ensangi zino obusiiwuufu bw'empisa n'obumenyi bw'amateeka byagambye nti byetaaga okukomezebwa. Asabye bannayuganda n'abakulembeze okussa ekitiibwa mu bulamu bw'abantu nga beewala ebikolwa ebiyinza okulumya abalala. Ayogedde ku mazaalibwa ga Yesu Kristo g'agambye nti kabonero akajjudde okwagala n'okwefumiitiriza ku kukkiriza kwaffe mu Katonda. Twanukula ebyetaago bya bannaffe abatali bamu okugeza bannaffe abalumwa enjala, bannaffe abatalina kyakwambala, abasibe, abalwadde n'ababundabunda. Obudde bw'amazaalibwa n'olwekyo keekadde omukristu oba omuntu w'omutima omulungi wawulira Omukama amuyita okulaga okwagala. Alaze okutya olw'ekiwamba abantu ekyeyongedde mu ggwanga n'asaba gavumenti okutunula enkaliriza mu nsonga eno. Olw'abantu abasibiddwa naye ng'oluusi gye basibiddwa tewamanyiddwa, ate nga kigambibwa nti abakuumaddembe be balabika okuba nga be bakola ebikolwa bino. N'olw'ensonga nneeyo tukoowoola gavumenti okulaba nti ensonga ezo ezitunulamu. Yeebaza gavumenti olw'akawufu bakoleddwa mu kulwanyisa obulwadde bwa Ebola n'abantu mu bitundu by'e Mubende ne Kasanda n'abasaba obuteeyibaala basigale nga bagoberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu n'alabula n'abalala obutasula babadde na bulwadde buno. Tubakubiriza ffenna okubeera abeegendereza nga tugoberera ebituweebwa kitongole ky'ebyobulamu, nga tugoberera Standard Operating Procedures SOPs. Ate tukubiriza bannayuganda tugamba bataakosebwa bulwadde obwo baleme okusosola bannayuganda oba abantu abalala abakwatibwa obulwadde obwo ne bawona. Kyokka yennyamidde olw'obwavu obweyongedde mu bantu ensangi zino ng'akitadde ku lutalo lwa Ukraine ne Russia n'asaba bekikwatako okubaako kye bakola. Olwaleero abantu abamu tebakyasobola kulya kijjulo kirungi, abamu bakoma ku kijjulo kimu olunaku n'abalala obutakifuna. Awudde abazadde okuteeka essira mu kumanyisa abaana abali mu luwummula Katonda. Awunzisa asaba ab'ebidduka naddala mu kiseera kino okuvuga n'obwegendereza okwewala obubenje. Mwewale okuvugisa endiima, ate mwewale okuvuga nga munywedde. Disani Mutyaba yakusakidde gule ino.